Eno y'ennimiro ya Scovia Kabaranjira eri ku bugazi bwa eka 2.7 esangibwa ku kyalo Mahiyero mu ggombolola y'e Mahiyeroro mu disitulikiti y'e Kitagwenda. Mulimi wa kasooli ne pamba agamba mu kiseera ekiyise yafiirizibwa ebitagambika. Ayongerako nti okulima nga kunatera okumukeeta yasisinkana omulimisa eyamuwa amagezi okutandika okugenda mu misomo egy'obulimi. Twareeba ebyokulya nibikanya kandi tukikwinganako twabentiyengera kugira ngo twiri mu porogaramu konka ekitongole kyasesekawo bukyambazire kwiza kyatwegesa okuhinga. Okuva olwo tamanyi kiyinza kumusingira kulima. Kanareeba okuhinga nko twabe tuhinga kandi egyempinga nungi nekanyisa n'ebyokulya kandi okora omubuterekana n'omukato yambibwamu okusinga kutwaba tuhinga kati. Enkola ya parish development model nayo Scovia agamba emuyambye nnyo. Nafuna sente ezo naleeta tractor nahingisa omwanya nateekaho naleeta abokubyara babyara mwene zo zanyambiraho okusinga munongo kureeba nimpinga emisiri egyo kuhika mu mwanya ogwo habwokuba kunakuba ntine sente tinkubasize. Ate yo ebukomero mu disitulikiti y'e Kiboga Joseph Sewakiryanga omulimisa agamba abasasakawa bayambye nnyo abalimi b'omu kitundu kyabwe. Tusinze okubakolamu ennyo tubadde tubatraininga tubasomesa ku nnima ey'omulembe ennima eri sustainable eya regenerative agriculture. Kyensinga okwebaza mu byonna bwe yatusangira obaka ngeza akati nganze nali ngenda ku misomo egya gavumenti n'egy'emisomo ebibiina ebyanakyewa n'ate yeeyongedde nnyo maanyi ekyongeddemu nnyo amaanyi okutukubiriza n'okututwala mu bifo eby'enjawulo okulaba nga bangeri tubangula mu bye tukola. Okakasa kino bano batulambuzza ku nnimiro ez'enjawulo. Olubereberye nali simanyi bwe bakwata ekisooka ettaka okusobola oddikuuma okubanga bo bwe badde nga banjigiriza nga bangamba nti singa okuuma ettaka osobola oddikuuma fo oddirisa obulungi nga olyamisana kavundiro okulikuuma nga for a long time ate n'okufuna amakungula amalungi era mu mbeera eyo amakungula gange mukama wange gabadde malungi. Sasakawa African Association kitongole kya nakyewa nga kikolagana ne minisita y'ebyobulimi n'obulunzi okusobola okutumbula ennima ey'omulembe mu bantu. Okulaba nti nga abalimi basobola okulima nga bakozesa ebintu ebiri ku maka gaabwe oba mu faamu yaabwe okubayigiriza okukola nakavundira bakendeeza okuleeta ebintu okuva ebweru ngebeera byonoona bwonoonyi. Etulagira promoting regenerative agriculture, the way how best you can use technologies so that a farmer season bwegwa are increasing production. Ensangi zino okufuna mu kulima olina okussaayo omwoyo n'okuwa by'olima obudde okusobola okubifunamu naddala nga wettanira ennima ey'omulembe.